Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mukama yeebazibwe. Bannange, nange neebaza Katonda eyandokola. Ebintu tebyali byangu ne neebaza Yesu oyo. Mukama yeebazibwe. Neebaza Katonda kulwa taata wange omusumba Tom Mugerwa wamu ne maama Justine. Twebaza Katonda olw'okuyita Katonda ku yabayita. Zonna ku lwali lumu nali nkooye kubanga nali mu nsi nanywa omwenge nga nze sobola kwebaka nga sinywedde ki mwenge. Nenva ku mwenge ne ntandika ebintu by'obulogo n'obusamize. Gamba obulogo n'obuki n'obusamize. Nazunga mu basamize ng'ate no bwe nnywa omwenge ne maliriza nga njiza n'okunywa ki emmindi. Gamba emmindi nga tunywa emmindi nga nze nanywanga emmindi nga nywa neya ssente nga oba oyagala okufuyira nga gwe tosobola nga nze nkola ki nkufuyira. Eyaddungu nagifuyiranga 1,000 eya nabuzaana nga ngifuyira 500. 1,000 mu mmeka? Mu 5. Naye bannange Yesu yalina amaanyi eyansumulamu omwoyo ogwo. Era nze we nakakasiza nti Yesu alina amaanyi kwe kunjija ku kye bayita emmindi. Era nze nakakasa musumba waffe Tom alina Katonda. Haleluya. Kubanga ye yansomesa ekigambo ekyandeetera okubanga omuzimu ogwo gwenywesanga emmindi nga sisobola kwebaka nga wakiriko nga taaba mugaaya. Wali obaddeko awo nga bwe nabulwanga omuliro nga taaba nkola ki mugaaya bugaaya. Kiki ekyo ekyangayisanga taaba nayina omwoyo nayina omuzimu. Naye abooluganda Yesu alina amaanyi yagutomera ne gunvaamu. Kati emyaka 22 sinywa ki birako Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Haleluya. Nga nze sisobola kwebaka nga sinywedde walagi. Nanywanga walagi ono kulutu mumutegeera oyo. Biya nga olw'okuba nali mwavu nnyo sente nali siinanga biya nteeba muteebe naye nga bwe mba simufunye nywa ki walagi. Oyo gwe bayita kulutu mumutegeera. Ate waffe twamufumbanga eyo mu kyalo nga mutegeera bulungi nnyo. Naye nga nywa kulutu era nzijukira mu kulokoka. Omukyala yajja okumbulira enjiri we nali mpangise ye Masajja. Yansanga nguze wa 1,000 nga ku makya maze okunywa emmindi ya Serukeera. Mukama yeebazibwe. Naye kati awo nga ngenda kudda ku walagi nkole ki nywe. Naye bambi omukyala najja nambulira enjiri nangamba nsanze mukwano gwange ng'alina kyaki gyavaako. Nagamba Aneti twandibadde tugendayo. Ne mugamba wa nangamba wa Pastor Tom. Nangamba mpadde n'ennamba ya Pastor Tom. Ne mugamba gimpe ngikubeko. Ade nebaza Katonda ku lwa dadi waffe musajja muwombeefu nnyo. Nakwata essimu ne ngimukubira ne mugamba Fatuwano tulanywedde omwenge tulatamidde oli pasita waawa. Nangamba gwani mwana wange. Ne mugamba ffe tulatamidde oba onkusabirako nsabirako ebizibu bingi. Nangamba oli ludda wa nga yanziramu bulungi musumba Tom. Ngamba mwana wange oli ludda wa. Ne mugamba nti eno mashajja ku Doriko bonnonako nnonaako. Mukama yeebazibwe. Naye nga ntamidde jjukira nga taaba ndi ku mutwe. Walagi akacupa nali ndi kumpi kamalamu kuba namuguliranga mu kalwenzo oli ako. Nga ntuma omwana ne mugamba agenda wali ewa Teddy oleeteyo akaaki ak'olukumi. Mukama yeebazibwe. Naye abooluganda Yesu bw'abazze mu bulamu bwo abazze. Haleluya.
mwana watu dadi teyava ku ssimu gwali mwaka gwa 2024 mu mwezi gwali gwa 11 lwali lunaku lwa kusatu nenda kuzomwezi sikyanzijjukira naye olunaku ndujjukira naŋŋamba mwana wange jangwe mutundwe nemugamba mutundwe okwatawa mutundwe naŋŋamba gwoli luddawa nemugamba nze ndenda kudolike waggulu ku lusozi neneno naŋŋamba kakati vaayo olinye takisi egenda kuleeta ekibuye wali osalemu denateete ojja viiramu ekabuusu olinye boda okole ki ojje obagambe ntwale wa pasato mukama yebaze haleluya ndemuga kale shebo tugenda kukikya nga nze nankoze eki tamidde mukama yebazibe kati koolwo olunaku saagenda saakola ki naye nkeera oyo mukwano gwange najja ewaka nga ngenze ku mulimu n'akwata abaana bange nayina baganda abaana omwana wange ebiseera bye nayina omu nga nyina abaana babaganda ba sisita wange babiri nyina ne muganda wange omuto neyali maama yali akyaliwo naye nga naye tanywedde mwenge woowi kyokka nga mulwadde naye nensanga ngaoyo mukyala yali yambulidde enjiri eggulo limu nga ze n'abayola n'abatwala emutundwe n'abatwala ki kati okuva ku mulimu nagenda okukomawo nasanga ninze ku mulyango naŋŋamba obedda nninda ggwe nkola eki kutwale era toyingira mu nnyumba nkola ki neneebaza Yesu bwe nagenda emutundwe kubanga olwedde maama wange baali bamututte n'abaana nga sisobola kubeera nga sigenze neŋŋenda ne bansomesa ekigambo ne bambulira Kristo abooluganda nenzikiririzaawo nendokoka biirako Yesu mu ngalo era okuva lwe nalokoka obulamu bwange tebwasigala kyekimu era bwe nakakasiza nti Yesu alina amaanyi okuva lwe nalokoka emutundwe mu mwaka gwa 2024 gwali mwezi gwa 11 nga tuyingira 25 abooluganda Katonda asumuludde obulamu bwange saddamu kunywa mmindi saddamu kunywa walagi saddamu kukola bwenzi kati omanya omuntu anywedde omwenge n'anywa ne walagi emanya anywa walagi n'anywerako naki n'emmindi omalirawa mu bwenzi ebyo byonna Kristo nayingira mu mutima gwange n'abinzijamu saddamu bwenzi olwaleero gigenda kwera emyaka 22 nga simanyi kye bayita ki mwenge na buki na bwenzi biirako Yesu mu ngalo yakyusa haleluya nayina obusibe bwali bw'amaanyi nnyo kubanga mukyalewa ffe gye twali twakulira era mu bintu bya bulogo na buki na busamizi nzijukira okuva nga tuli bato maama nga tutwala mu masabo lunaku lumu nzijukira nali nsoma na bulungi nnyo naye ne wabaawo emizimu ojja kuba sisita wange bwe yamutwala maama mu basamize omusamize n'amugamba abaana bonna kigenda bakuba baleete nali nsoma bulungi nnyo kuba nzijukira nali mbeera wakubiri wakusatu nga wembeera owokusatu nnyiiga nga nsoma bulungi naye bwe bantwala ewabasamize ne bansala eddagala mu mutwe amagezi ne gakola ki ne gagenda eyali abeera owokusatu mu kirasi twalimu Baka Primary School twalimu abaana 21 mu kirasi mu pifo nze nali wa 18 teebereze yali owaki yabeeranga owokusatu mukama yebazibe Yesu yebazibe nali mbuzayo abaana bameka nsembe si babiri mukama yebazibe omutwe gwange okuva ne gutandika okukyankalana obulamu ne bukyankalana mpaka bwe nalokokera naye neebaza Yesu wakati nga tuli mu kkubo ery'obulokozi n'ekigambo dadi kyazatusomesa olunaku lumu Yesu nankyalira nansala wano mu mutwe nanzijjamu
eddagala lyali lingi yankamula omutwe naŋŋamba Aneeti nkuwadde amagezi. Abooluganda oba baakukola ki Katonda asobola okusumulula n'ofuukamu omuntu omuki omulala. Eyo n'amasamizo gye twazungira nga baatukola ebintu bingi nnyo, naye Yesu azze akola ki? Asumulula. Ze bali bandoga obutafumbirwa. Gamba obutafumbirwa. Zijukira lwo omusamizo yatugamba tunaabe eddagala eri e Kampala mutegeddeyo. Saazibikidde ebitundu byange byaki ebyekyamu, naye okuyita mu kunoonya Mukama nendaba omukono nga guva mu ggulu ne gunkwata mu bitundu ebyekyama ne gunzijjayo amayinja. Mukama na entuumo n'ey'amayinja gwe Yesu ogenda kuva mu kifo kino ng'akusumuludde singa omukkiriza. N'omukkiriza n'omuyingiza mu bulamu bwo, tewali ddogo ligenda sigala mu bulamu bwo. Haleluya! Era Mukama ankoledde ebintu bingi nnyo, asanyusizza obulamu bwange n'okufumbirwa nafumbirwa ne nzaala abaana, kati ndina musumba mulamba. Ddiza Yesu ekitiibwa. Oyo akoze ebikulu n'ebyaki n'ebyamaanyi. Haleluya! Mukwano wange, waliwo ekintu ekikulemeddeko, tova wano nga tokkiriza Yesu. Kono mukkiriza n'omusembeza mu bulamu bwo, agenda kusumulula obulamu bwo ofuuke omuntu omuki omulala. Ffe waffe banneewuunya omuntu yabeeranga mu kabbaala nga sivaamu. Baalaba engeri gye nafuukamu beewuunya, era bangi baganda bange bakoze eki? Balokose. Naawe lokoka. Waliwo abeewammwe abagenda okulokoka nga balabye Yesu byagenda okukolera, kuba agenda kukolera ebinene n'ebyaki n'ebyamaanyi. Kubiira Yesu engalo ez'amaanyi. Kale obujulizi obwo tebukoze bubi nnyo. Ekyaddala Katonda atujja wala. Katonda atujja wala. Abasumba bwe mulaba bwe mwesiimisa, wotula naye oba wowulirizaako gye nvuddewe, amazima balina gye bavudde. Katonda yatusaaga nga singa tekyali kisa kye saawa zino, emyaka gye tumaze, singa twasigala eri mu nsi, singa twafa dda. Kwogera okwesanga nga bangi abamu be baali nabo baafa. Terowuliriza Musumba Tom agamba banne be baali mu tuluba lyerimu akaseera ako, saawa zino okitegeera. So Katonda atujja wala, okuba nti ekibi twerabira. Bantu abasinga twerabira Katonda gye yatujja, obulumi bwe yatusangamu, embeera embi gye yatusangamu. Abamu twali batamiivu nga Omusumba Neti wagambye, abamu twali benzi nga almost ekikaggo kikwatira bendera. Abamu twali babbi, okitegeera, abamu twali balimba. So Katonda tusanga mu mize amazima nga tegitegeerekeka. Naye munaye ebintu bya Katonda, omuntu omulabirawo kuyimira katuuti kuvuga motoka ye naye wakubuulira kye yali, nga akaseera ako wali tosobola musembera ate wali tosobola mwesiga, naye ate kati gw'owuliriza. So munaye Katonda akyusa. Katonda akyusiza ddala omuntu, agamba akwata ebisirusiru by'ensi n'abifuula abagezi ate okuswaza ki? Okuswaza abagezi. Manye bano naddala abaasomako ebintu by'Obwakatonda bo babiraba bulala. Babiraba bulala. Naye twebaza Mukama nti mwesigwa yamuggyayo. No waliwo omunywi w'omwenge oguvaako n'emmindi ebyo. Nga si byangu. Buli muze, buli omu alina omuze ogwali gufuuse ekizibu mu bulamu bwe. Ate ojasanga oli yaguwangula ate nga gwe gukyakutawaanya. Naye omuze ogwo okukuvaako muganda wange kitwalira ddala Katonda. Kiba kisa kya Katonda kyekyo, kubanga abamu tusabye tosiibye emize gitugaaniddeko. Naye Katonda manyi mwesigwa, eyawanguza Musumba Neti akyasobolera ddala nawe okuwanguza. Ekyogaa toggwamu ssuubi, toggwamu maanyi. Teweetokiriza nga sitaani kuleetera ndowooza ya kwesalira musango. Manyi sitaani asobola okuleeta ne weekyawa n'olaba nga ati gwe omubi asembayo. Manyi kiruma okuba nga ekintu tokyagala naye ng'ogerera ng'okikoze. Ng'omuze togwagala n'ogerera nga gukulemeddeko kyokka ng'oli mulokole.
ekintu ekyo kirumira ddala. Abantu bangi balina obulumi obufanaganako butyo, ng'ekintu yakikowaasa byasiibye. Kati abamu Sitaani agenda n'abawangula n'abalaga nti kati you are not worth, you are wasting time. Gwe Katonda tasobola kusonyiwa, n'addayo waba walagi, n'addayo mu mabaala, bweba ddiini n'addayo mu madiini ge, n'addayo mu busamize bwe n'ebintu ebirala bingi. Naye gw'alina embeera gy'oyitamu oba omuze gw'oyitamu nga tonnaba kuwangula, njagala oddemu amaanyi ogume omwoyo, tinaye bujja kukyona ku lumu ojulire Katonda waffe mwesigwa, tannakwerabira, alokola era awonya, era naawe ajja kuba ng'ate akulokolamu embeera. So yongera okusaba, yongera omunoonya. Abamu wasabira ekintu n'alaba nga tewali change mu lunaku lumu, nnaku bbiri ng'abivaako. Waliwo ekintu ekimu nga kijja twala n'emyaka okuba nga kiri completely okuva mu bulamu bwo. So ddamu amaanyi ogume omwoyo, Yesu ye Mukama, ajja asobola ddala okuba ng'akola ki? Akutaasa embeera eyo. Kale gwe atanaba kuwa Kristo bulamu bwo, ate kiba kizibu okuba nga ova mu mbeera eyo, kubanga yekka yekkubo n'amazima n'obulamu, yasobola okuba nga yakulokola mu mbeera efanaganako weetyo. Gwe tosobola kwerokola, kibala bogezezzaako bigaanyi. Gamba Yesu, nkwebaza olwaleero obulamu bw'ompadde, nsazeewo bukuwa, obeere omulokozi era Mukama waabwe. Onsasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omwe tusabidde. Amiina era amina nnyo ddala. Kale looza kaneetolamu kwa Katonda enkomawo bingi tugenda okuba nga ate twogerako ate akawungezi akalungi. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi, osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe. Olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.